Era bino Zelensky asinzidde katambi akalabikidde ku mutimbagano mwasabidde abantu mu nsi yonna buli omu okwekalakaasiza mu busobozi bwe wakati mu kuvumirira ekya Russia okukola obulumbaganyi ku Ukraine. Ono gwe mulundi gwe ogusoose okwogerako eri abantu mu lulimi oluzungu okuva olutalo luno bwe lwatandika, era ng'asabye abantu okweyiwa ku nguudo abasobola bave mu maka gaabwe, mu masomero ne mu yafeesi mwe bakolera wakati mu kulwanira eddembe ly'abannansi ba Ukraine n'ensi yonna okutwaliza awamu. Say that people matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Russia is trying to defeat the freedom of all people in Europe, of all the people in the world. Bino ebijjidde ng'omukago gwa NATO gulina olukuŋŋaana olugenda okubaawo olwaleero mu kibuga Brussels, era nga luno lugenda kwetabwamu amawanga ga Bulaaya agali mu mukago guno okusalawo ku ngeri y'okuyamba mu Ukraine, era nga ne Pulezidenti wa America Joe Biden wakulwetabamu. Kyokka wadde ng'embeera eri bweti, wabula amawanga agamu si meetegefu kuwaayo byakulwanyisa eri Ukraine, nga n'agamu gakyogera lwatu nti tegagenda kwetaba mu lutalo luno butereevu. Wabula era ebirala ebisuubira okwogerwako mu lukuŋŋaana lwe lumu y'engeri NATO gye yeetegeeza okwaŋŋanga Russia singa olutalo luno eneerujja mu Ukraine ne lutwala amawanga ga Bulaaya amalala, oba singa eneekozesa ebyokulwanyisa eby'obutwa. Bino byonna okubaawo ng'olwaleero lwe gweza omwezi mulamba bukyanga olutalo luno lutandika, era nga luno luviiriddeko abantu abawerako okufa, abalala ne bafuuka abanoonyi b'obubudamu ssaako okusaanyawo ebibuga ebiwerako. Wabula mu mbeera eno Russia etiisizza okugoba abakungu ba America mu Russia, nga yeesasuza oluvannyuma lwa America okugoba abakungu ba Russia 12 olw'ensonga z'ebyokwerinda. Kyokka kibadde tekinnategereka bakungu ba America bameka abagenda okukosebwa naddi lwe bagenda okugobebwa mu Russia. We guweredde omwezi ng'olutalo luno lukwajja, abasirikale ba Russia abali wakati wa 700 n'omutwalo be baakafa okusinziira ku mukago gwa NATO, so ng'emitwalo 3 be baakalumizibwa, ate nga yo Ukraine yakafiirwa abasirikale 300 okusinziira ku pulezidenti w'eggwanga eryo Volodymyr Zelensky. Wabula olutalo luno lwongedde okukosa amawanga ag'enjawulo naddala ageesigamye ku ngano okufuna emmere, era nga mu gano mwe muli ne Egypt esabye ekitongole ekirondoola ensimbi mu nsi yonna okubadduukirira olw'ebbeeyi y'omugaati erinnye, na kino kivudde ku ngano okubula olw'olutalo luno. Bo bannansi ba Ukraine ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okufuna okutendekebwa kw'amagye okusobola okwetaba mu lutalo luno basobole okukuuma ensi yaabwe.